mwaba nupu ne bwe mubanga n'abammwe mukyabakuba n'abammwe bennyini ate no musanvu mubakuba batta bwe mubanga abantu be mulina abavudde mu bitundu by'eggwanga ebirala be mukoleezezzaako ne banyooka amasannyalaze nga Lubongoya tebasobola kuddayo waabwe gye bajja diguli ne bagenda ne bafuna ne masters ya Harvard okusaba yakalulu nga nabo balina kasabeena ate wali ebifo eby'abantu abalala abensa bamufumbira abaavu e Busoga ng'okuvuma basobola kuvuma baawano mu Buganda tebasobola kuvuma b'e Busoga bwe kiba kyekiwa obululu bakatana ng'emikolo gy'abakungu ba gavumenti gye baagala okujjamu gyo bagigendako naye nga bannaabwe abalina endowooza ez'enjawulo naye nga zonna zigendera kujjako gavumenti ya oli gwe bagendera ku mikolo gy'abakwano be bo mubavuma okugigendako obumu temusobola kubufuna bwe mutafuna bumu ekyo kye mukola mwegwanyiza kukwata ntebe naye temukyetekeddetekedde ekyokusatu bwe mubanga n'amateeka agatusobozesa okukwata entebe si butayagala kugakyusa naye n'okugamanya temugamanyi tebagamanyi kyogamba ate gwe omuntu akakiiko k'ebyokulonda road map kakomya ku lunaku lwa kulonda nga 9 February ebyokulayira ani yali abibuuziza byo bya ddi oba tebirina kuteekebwa mu road map okulayizibwa omuntu awangudde obwa pulezidenti bwa Uganda ng'awangudde aliko alina essaawa 24 okusinziira mu tteeka Presidential Elections Act alina essaawa gwe Kasibante Moses mulekerawo okutwesiriwalizaako nga mwefuula ab'ekitalo President Act niyo we wagenda mu Parliament 2016 agamateeka goyogerako tegaaliwo lwaki temwagamendinga wateekayo ko kukiteesa amateeka ago bagamendinge oba tewakiteekayo lwaki 2021 wali okomyewo okwesimbawo ng'ate amateeka tegaali amended wali ogamanyi wali togamanyi wali weeteeseteese okutwala obukulembeze oba wali teweeteeseteese yoyo mpuuga gw'otusibako gwogezaako okuwolereza emyaka 2 gy'amaze mu Parliament kiki kyakoze oba ag'amateeka tegabaddeeyo nga basobola okugamendinga bwe yali loopu kiki kye yakola lwaki busajja mmwe mulowooza mbu muli bugezi nnyo okusinga buli muntu omulala yenna kati olw'okuba gwe bakulemesa akafo ka Lubaga buli kiseera bw'ovaayo oyagala kulwana ntalo Betty Kamya gwe wali okuba yali mu Northern oba yali mu Western gwe lwaki tewagenda eri ewammwe Butambala gye bakuzaala lwaki si gye wayeesimbawo owayiswa gw'ofuukidde akaberege buno bw'olunda bw'abeera akuba Anita Amongo muganda oba gwe wagenda okwesimbawo mu Lubaga we bakuzaala gwe bakugamba nti omuntu alina kwesimbawo we bamuzaala wokka bwe tuba tulabanga mmwe abali we mubeera oba we babazaala nga temukoze kimala kugusa struggle tubaleko olw'okuba mbu simaa muli wammwe ate naawe leka kutumalako mirembe gakulemye kusigala eri ng'olunda mbizizo na kulima mwanyi teweefuula atutegeerera Buladi teweefuula atutegeerera oyina akalulu kamu nga nange bwenkalina n'omulala bwakalina so teweefuula wa kitalo nnyo mutumazeeko emirembe buli kiseera ne mwagala tubakolere vidiyo ate bwe tunaabavuma nga mutuggulako entalo n'entondo mutwesonyiwe Kasibante wagwa kiriza wagwa tewakolera abantu ne batakuzza obuzibu tebwali bwa Kyagulanyi obuzibu bwali bubwo waddamu kunywa mwenge na kulya mbizzi wano bwe nakutambuliza ebipande byo wansasula sakeera nga weewuwe emanju wa Samona nezija nennona ebipande n'embitambuza Lubaga yonna wansasula lwaki mwagala otujja emize maani mutwesonyiwe
struggle mwe mwajja kwenoonyezaamu bugagga mwabufuna. Mpozi ng'oyagala kuddayo ku CBS kusoma birango. Ng'ekyo ky'oyagala. Geza okomewo nti weesimbyewo. Naawe ojja kumaliriza nga Kaddu Mukasa gwerinda. Wama bannayuganda, kye tuliko kati kya protest vote. Somesa buli munnayuganda okuva ku oyo gw'owangaala naye mpaka ku kyalo gye wakulira, mpaka gye bagenda okuziika. Ekigenda maaso kya protest vote. Buli muntu alina okulonda ate akaluluke kyekyokulwanyisa kye. Ku mulundi guno okwekalakasa kwe tugenda okwekalakasa kwa kalulu. Mpaka ng'akalulu kaffe tebakalyaza amaanyiza ng'omuntu gwe tulonze y'oyo atudde mu ntebe. Gwali mu diaspora nga toli ku ground, tandika okufandinga struggle mpaka ku grassroot. Buli muntu yenna ategeere protest vote kyeki. Bano diversion waabwe gwe balimu okutuwuddisa n'okubeeraawo nga balowooza mbu be bagenda okututegeerera awo twavaawo. Buli muntu yeetegerera, twabawa omukisa tebaagukozesa. So beewummuzeeko batuule wansi baddeyo bakole gye baali bakola nga tebannajja mu bukulembeze. Mutwesonyiwe. Kyagulanyi yatubuusa n'atugamba nti buli muvubuka yenyigire mu butya ensi ye bwekulembera, era kye tuliko. Kyagulanyi ogwo mulimu yagukola, gwe toyina gwe waguluminga n'omu, wayekusa wekka. So Kyagulanyi Ssentamu omulimu agukoze era yeebale. Era ku mulundi guno tulina kulwana bwezigizingirire okulaba. Yes, Uganda, I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love you all. More blessing for everyone. Happy Sunday for everyone. God bless you. God give you what you need in your life. Thank you so much. Zibazuka wala bako bataka kukafanana yange ono mukade wa mwala ono jaji ya kadama ya rap yes kadama ya rap ukambotia mukama kumeko gwe mulunyi mu mushima ya rap ba mukama kumeko gwe mulunyi kirungi mukama yongere ko mukisa. God bless you. God give you what you need. God add you more tongue to speak. Alabako tekako kapana yange. You put my photo. Me, Bila, and Black Pampa, Black Panty. Abantu ba labako bakomre. Labako Bila. Labako Black Pampa. Labako Joyce ono kama penge kasule ya barra. Jazz kadama ya Saudi, kadama ya rap izali kadama ya Saudi. Jazz, what make you to come and put my photo in your profile? Did you see me? Did you see me? Maybe I come to your inbox one day to comment one thing. Somebody have been abusing you. Then I send a message for that person. I say, stop abusing somebody like that. That's the only thing I done. Just, is Bana Uganda like you? I'm also Uganda like you. I love each and everybody in this world. My mom did not teach me how to abuse people. Makawafe, si ya kuvuma abantu. Ya kulwana intalo. We know how to fight. With the fighting, we can get around. But to abuse people, I don't want in my life. Even my spirit don't want me to abuse. You don't think I don't have mouth to abuse? I don't have time to abuse people. Just, igolika dama, izalika dama. Just, kadama, to abuse people, kadama mukadama.
emilimu gwe gukolako mu kinyuma ya arabu ze bakolako balina nakubafe talina wadde uya ne hand of the enemies wali mu prison obeera mu kinyuma y'omuntu oli ku mateeka kola buli kintu yona ku mateeka n'essimu okwata simu bosi yo agenze ogenda mu korido otandikako kukola kuba kuvuma abantu. Jazz, what did I done for you? Jazz, I'm also beautiful like you. The God who created you, that is the same God who created me. You have 32 teeth, me I have 31. One get lost. Not two, one. My teeth get lost because of helping somebody. I'm a helper. Jazz, emoyo yange sagala kuvuma abantu. I don't want to abuse people because I know what the abuse can bring. Iseteteka kwa amanyi yange ya kuvuma. Ugenda kufuna si, ugenda kufuna bizibu ya bwerere, sigenda kuvuma abantu. There's nothing can make me to abuse people without no reason. For what? That's why we are facing very many problems. We don't know where the problem came. Our tongue is the one bringing for us problem. Our tongue is the first enemies in our life. Abusing people. Just any human being created by imagine of God like you. Don't say that bichi mapenga gasolia bar. Don't even temper bukazikwe. Jazz, omanyi sina sente ya kuteka kwa amani. Jazz is a puna sente. Mu nyumba ya arabu ze bakola ko. Bozi yange si arabu is a puna sente. Amani ono bateka ko sente meka. If I want to fix my teeth, how much money for fixing teeth? Jazz, if I sponsoring 10 children, 10 children, me Joyce, paid the school fees for 10 children, a woman, not even my children. You ask those people who know me, they know me. With this teeth of mine, this is my blessing. I'm not going to fix my teeth. For what? I'm not going to add anything. God give it to me, then I had. I'm not bigger than God. I'm not going to put any makeup in my face. I'm not going to take a comma to is it? What the ring? I'm natural, permanent natural, the way God created me. Oba omanyi Jazz, onira mulungi, olina amanyo mulungi. Ova mu Uganda, ne amanyo yo mulungi. Oli wano nenaku yo musimu arabu okline gatoyi osona ko tisu y'abantu bakline gane mana okola ku mulimu ya mushaku jabu oli munyuma ya beno kumu oli mulungi onyirano. You are so beautiful. Why don't you be with your beautiful for married? You are beautiful people is supposed to stay home because they are beautiful, they have everything. God loved them more than. Just igwe likadama is a likadama. Todanga mo. Ebizibu yange si yo si yakadama. Just they send me by mistake. Jazz, isisobola kulwana kwa muntu yabansi. Kadama. I mean Kadama for 5 years. Kadama. Avuma Kadama lava ko Kadama taina sende. Kadama ina nako. Kadama ta obonya wano ne bintu yo wano musimu arabu. Oteka ko live ya wala wako. Just to dangamu isaba wala nyo.
Emotoka baleta ko ize mu wafe mu kyalo bapita ko otada iza bawala nnyo vuma ko abala bayagala kuvuma leka ko iza berne Bobby. They send me for Bobby Wine. Can berne Bobby Wine. Can berne Bobby omwagala wange Bobby mukama kumeko kwe kan berne Bobby Jazz kola ko mulimu yo yakadama kan kole yange ize tamanyi gwe igwe tamanyi izi omanyi gwe yeka omanyi mama yakovuma bantu ize tamanyi lulimi ya Uganda Baganda. I know English, I know Kiswahili. I could abuse you in Kiswahili, I abuse you in English. The whole world can understand. You think I don't know? You think you are the one who know how to abuse people, mother? For us, we can abuse people with the spirit. I don't want to abuse. For what? I'm also have everything. Ulina bluchinto yana is ulina. Ulina mana is ulina mana. Ulina katulu, ulina katulu, ulina mabere is ulina kababelo. Bazina kogwe wansi, ne is a bazina wansi. Opama is a pama. To dangamu kulina yange. Stop that thing. Sagala sagala. Kola ko you can kole yange. Is a sina sende ya kuteka kwa amani. Is a bafuna sende meka. Sina sende.